Yes, omulungi yekumidde ku good talent chocolate ekisinga ddala okubeera ekyakabi era tusiima nnyo. And of course nawe tuguddeko olunaku olwaleero tujja kusaba obeere ng'osubscribinga ate buli kimu kisobola okubeera nga kitambula bulungi. Yes, amawulire ge tulinawo ganaku oluvannyuma lw'okubeera nga kitegeerekese bulungi nti omukulu Jacob Oulanya asobodde okubeera ng'ava mu bulamu obw'ensi eno. Wabula nga kitukoze kwe kubeera nga tukuleeterako ebitonotono ku byafaayo by'omugenzi osobole okuba ng'omanya abadde ani era Jacob Oulanya obulamu bwe abadde abutambuza atya. Omukulu ono Jacob Oulanya yazaalibwa omwaka gwali gwa 1965 omwezi gwali gwa kusatu ennaku z'omwezi nga 23 wali mu Northern Local and Kalen Atwon era nga yasobola okubeera nga yeegatta atandika okusoma yatandikira ku St. Joseph's College Laibi era nga essomero eryo baalibbula mu linnya lya mukulu ayitibwa Dr. Milton Obote era nga yasobola okubeera nga amalirawo primary n'asobola okuba nga ajoininga secondary wano e Kololo Senior Secondary School gy'asomera O level wamu ne A level. Omwaka ogwa 1988 yasobola okubeera nga agenda e Makerere era nga Makerere emanyiddwa bulungi nga university esinga obukulu wano mu East Africa. N'asobola okubeera nga yagenda okusoma agricultural economics era n'asobola okubeera nga mu mwaka ogwa 1991 yasobola okubeera nga afuna Bachelor of Arts mu ssomo eryo. And of course omwaka gwe gumu yasobola okubeera nga ayingira essomero ly'amateeka oba kye tuyinza okuyita law school era nga nawo yasomerawo mu Makerere bwe yatandikira n'asobola okubeera nga yatikkirwa mu mwaka ogwa 1994 n'abeera nga yafuna Bachelor of Laws degree n'abeera nga nte asavinga nga speaker ku university eyo nga yaliwo nga speaker w'abayizi awo e Makerere. Mu 1995 yasobola okubeera nga yeeyongerayo mu Law Development Center asobole okubeera nga nte afuna kye bayita postgraduate diploma in legal practice n'asobola okubeera nga nte asobola okubeera nga ekyo nakyo yakifuna bulungi nnyo. Kati omukulu ono ayingira atya ebyobufuzi atandika omwaka gwali gwa 2001 n'abeera nga atandikira mu bitundu biri ebya Omoro County ng'ayagala okubeera nga ajja mu Palament nga omubaka w'ekitundu ekyo wabula tekyasobola kubeera nga kimutambulira bulungi. Ndowooza kadi gye yagirako ye yaleetera abantu okuba nga tebamwesiga yali ya UPC era n'abeera nga yagwa omulundi gwe ogwasooka. Teyaggwamu maanyi mu 2006 era yasobola okubeera nga akomawo ku kadi ya UPC n'abeera nga nte yakola ki era ekintu tekyatambula bulungi nnyo. Yasobola okubeera nga ava mu UPC mu mwaka ogwo gwa 2006 n'ajoininga ekibiina ekya NRM ekiri mu buyinza essaawa zino. Omukulu oyo Jacob Oulanya we twogerera essaawa zino nga kati yatuvudde dda ku maaso. Wabula omwaka ogwa 2008 ogwo yasobola okubeera nga nte abaako ekitundu kye yasobola okubeera nga akiikirira no mu Kampala ng'asobodde okuva mu bitundu by'ewaabwe n'abeera nga yajjanga komishona waakyo era n'abeera nga awangula okubeera omukulu w'akakiiko ako aka Kisekka Market n'abeera nga bw'atyo yatandikira obufuzi bwe mu Kampala mu katale ka Kisekka. Kakati omwaka ogwa 2011 Oulanya yaddayo mu bitundu by'ewaabwe eri mu Omoro County n'asobola okubeera nga nte yeesimbawo era okubeera nga ajja mu Palamenti era mu Palamenti eyo ey'omwenda teyasobola kubeera nga agibulamu oluvannyuma lw'okuwangula akalulu nga yeesimbyewo ku kadi ya NRM n'abeera nga ekintu yakitambula bulungi nnyo. Omwaka ogwa 2016 akalulu akakaaliwo omukulu Jacob Oulanya asobola okubeera nga alondebwa era n'ayitawo era n'asobola okubeera nga yafuna n'ogufa ogunene mu Palamenti nga Deputy Speaker of Parliament era nga yalondebwa omwezi gwali gwa 5 2016 ennaku z'omwezi ezo 19 era nga akalulu ako yafuna obululu 3 wamu n'omukulu Muhammad Nsereko gwe yali avuganya naye n'afuna obululu 1015. Tweyongeddeyo maaso n'omukulu Jacob Oulanya. Kigambibwa bulungi nnyo nti Jacob Oulanya ono azze ng'awangula ebintu bingi nnyo omuli n'okubeera nga waliwo amasomo agabadde awo mu United States of America era nga waliwo award eyamuweebwa n'ebeera nga asobola okubeera nga afuna ekitiibwa ekya doctor era nga kino kyavira ku oba nyinza giyita society ng'eyitibwa Zoo Life yasobola okubeera nga emuwa title eno eya doctor n'abeera nga era kati we tubadde twogerera ebiseera bino abadde ayitibwa Lieutenant
Honorable Dr. Jacob Oulanya. Omwaka ogwa 2021 ennaku z'omwezi nga 24, Jacob Oulanya yasobola okubeera nga alondebwa ku bwa sipiika wa palamenti era nga yavuganya mukama we oba eyali mukama we Rebecca Alitwala Kadaga wamu n'omukulu wa munisipaali y'Ekira oba gwe twandiyise MP wa Kira munisipaali omukulu ayitibwa Ibrahim Ssemujju Nganda era nga Jacob Oulanya akantu kano yakawangula oba omukulu ono yabawangula bonna n'asobola okubeera nga yafuna obululu 310 ate nga omukyala Rebecca Kadaga yafuna obululu 197 wabula nga Ssemujju yafuna obululu 15 era n'abeera nga bw'atyo yasobola okubeera nga awangula obwa sipiika ow'eggwanga owa palamenti y'eggwanga Uganda. Jacob Oulanya azenga abonaabona oba kale azenga abonaabona n'ebirwadde okumala emyezi ng'ena paka lwe yaddusibwa wali mu ggwanga erya America gy'abadde asobola okubeera nga nte ajjanjabibwa paka Mukama Katonda lw'asazeewo okubeera nga amujjuula mu bulamu bw'ensi eno. Naye nga oba otunuddeko mu biwandiiko byonna sofa saawa zino tebannaba kuzuula kirwadde ki ekituufu kyennyini ekibadde kimubonyaabonya wabula nga kyonna ekinaaba kizuuse kyonna tugenda kubeera nga tukikuleetera ate osobole okubeera nga okimanya wabula nga nja kusaba mukwano gwange gwe just weekuumire ku mukutu Good Talent ate buli kimu kisobole okubeera nga kitambula bulungi. Teweerabira okusubscribinga ate n'okusharinga video ne ka comment wansi awo kateekewo buli kimu kibeere nga kitambula bulungi wabula nga ffenna Abannayuganda wamu n'abo bonna ababadde bamanyi omukulu Jacob Oulanya bambi kitalo nnyo kitalo ddala era omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda abeere nga agulamiza kisa. Fonna osigenda kubanga nsukawo nja kusaba Mukama Katonda agira akonkoomira. Bye.